begaana anti era isi ya muzaala lwa nsonga nti maama yajja na mwana bwe nabirabaawo then bw'abanga yajja na mwana maama ono yagenda okufa Kafeero tamulaze kika kye kiri yamulaga kika kye kiri abakazi mbabuulire mwesootinge muyimirire buteesagga omwana oba wamuzaala mu pakasi yogera nti omwana namuzaala mu pakasi waliyo omusaayi kitaawe yensonga na lwaki abantu bano balina mukaaya n'okutuuka kweno levu singa kyali kyatereera okuva wano mu lubereberye nga maama wadde wali ofumbiddwa wano omwana ono n'akuzibwa omusajja ono naye era mulage ewaabwe ffe tulina abaana abakulidde ebukojja ewaffe naye ewaabwe bamanyiyo naye nga bakulidde bukojja emirembe gyabwe bukojja buli kimu bukojja naye era ewaabwe bamanyiyo wadde tebagendayo era tebaagalayo emirembe gyabwe wano naye bamanyi ne bw'aba ali mu kasiisira nga yali mu pakasi bano abalundanga ente yogera nti kitaawe yali mulunzi wa nte naye namubuuza ate naye kirala omusajja nga tannaba kukwebakako sooka omubuuza ewammwe wa ewammwe ludda wa sipiidi mwina nyingi sipiidi oba mwina nnene oba omuliro guba gwakyo modduka sipiidi miliyoni obuzeeko omusajja ono ewaabwe wa kigenda kwanguyira obutabonaabona nansi eno kati Kafeero jjukira naye yafa mwebolereze n'abaana baabano ate bannaye okufuna olubuto n'atemya alwawo nkugambye yafa mwebolereze musajja wattu nga bwe bakyogera bwe kiba kyekituufu wadde sikikakasa momboze yakulira ku kitaawe atamuzaala naye nga maama tamugambyeko nti kitaawe ali mubende mu maka ga gundi oyinza n'okuba ng'omwana ono tomututteyo naye mubuulire nti mu maka ga gundi ekampiringisa bw'otuuka ku kikondo buuza gundi bagenda kumukulaga awo ewammwe abaana beenoonyeza ebika bagenda kasita omubuulira naye ofudde tomugambye nti kitaawe ye gundi kati kikyo kitambudde kizze neno mu baana era nabo bagaaniddwa kikyemu ensi ebonaabona okutuuka ku ekyo ate olwo nga kikyagenda kikyali ate kiwedde Nalujja yagambye kikyalanda balina osala amagezi mangu nnyo kikome nekyava wano maama ono singa yali yalaga omusajja ono omufu Kafeero nti wano ono omusajja yamukoza tumwebaza nnyo yeebalire ddala nammwe bannende mwebale nnyo naye singa Kafeero yalagibwa kitaawe omusayi gw'omusajja oli nagwo gulabika gubanja teguwummudde oguzaale Kafeero ddala oguzaala Kafeero ddala ogwa ddala teguwummudde kubanga maama teyajja na lubuto yajja na mwana olinga agamba nti kati bakole DNA Kafeero ne bannende abo tebasi bebazaala Kafeero anti otegeera butegeezi nti Kafeero si muganda wooli si muganda wa nnende byaddala naye nga muganda we ekyo ekintu tekinnakoma kikyatambula era mujja kwesanga ne mu baana mmwe mbegayirira baana mmwe abaana abasuwingiddwa nammwe abafere bebaleseewo nti mmwe baana ba Kafeero abafere ako temukeerabira nkogedde nedda naawe ekyo si kituufu Ferekanians abafere bali aba kondo wa kutaano bana DNA be bagiyiseeko abo be baana ba Kafeero kiva mu Kafeero bafere kondo babbi banyogunya balina n'ekivulu welcome to baaniriza abaana ba Kafeero bani kuba emirundi ebiri abayiibwa abana bagenda kukola ki kivulu kya baaniriza ebukunja Bannayuganda mubaboole temulinnyayo Abannayuganda mbegayiridde mubaboola wagendeyo bano bafere bannaabwe aba social media abagenda babatembeeta nti bakola bituufu mubaboole yagala mubaboole neggo okimanyi mubaboole neggo okimanyi bababoole gwo okimanyi nti abasuulibwa omusaayi gwa DNA babuutikidde ekitundu
era kati abo bone kati abo we bakola yekivulu waliwo kyesitategeera bulungi abo bakola yekivulu nti banne aze nakode Abitex aita abaana abakola ekivulu ky'abaana abo ogenda kulaba omuntu bwe yeeyiwa mu kifo kyonna waana bakitadde Abitex olaba oteeka ssente ayina abantu be yalangidde toleta ntala Abitex simanyi ali kusonyiwa mu ggwanga Uganda ate bana Uganda singa mmanyi Abitex mwandibadde mumujja mpola Abitex ne Justin Nantume tetugenda kubayingiramu mwensa entalo zammwe kubanga ekirungi mwenna mwesobola mujja zimala tekuliko mwangu yekyasiza okunyumira yagambye akakaza naye oyinza kubanga wanyumiddwa kiri naye Nantume yagambye yalinda ssente ne bamuleetera emitwalo 7 nagamba azibulako emitwalo 3 ne baleeta 3 nga gabulamu 7 nagamba akubulako 7 omusajja agati ate ekyasinza kusesa bwe bamala kuleeta 7 yo nazibalamu nagamba aziwera kakati ate ndowooza obusungu bwe yabadde nasooka ayokya buli musirikale yabaddewo wedde abagamba bannaaye omukazi ono mumugire mukyala mukulu mumutaave wano n'abookyayokyayaawo n'afuluma n'agenda ekyasinza okunyumira Abitex yayogedde nga mukama omuzibu n'agamba akakazi akakasa ku kantamye nnyo ne bw'okalanga tosobola kajjamu yadde miliyoni 3 naye yagambye Justin Nantume yagambye yakyamukolera era waali era bw'aba ategese omwaka ogujja waali omukozi toba nantonda nti era wadde weewaawo naye sente ze yakolera yali nga si zeezo zalina okukolera n'agamba kumpi katugende n'ekyo naye Abitex nkusaba vaayo muganda wange nga bwe wavuddeyo n'okuŋŋanya ba-comedians abakabi n'abatali n'oteekawo ekivu Komukutu kwatuli tweyanze gemwe nabekumira kukuto mwebale nnyo mwebale ddala Tronaz Media amanya Tronaz mwongere okusubscribinga okusharinga comments kyakabi likes kyekyo awo nno ekintu kitambule bulungi neba followers sobole kubeera nga temwerabira kuleeta obulango kintu tukitambuze kituufu ino Wanyana Agnes era mbadde nkwewunyiza okuba nti wali kwata nange nsanyusa okubalabako baganda bange mwenna gye muli mbalamusaako ne meya wange Mugabi Samuel Kenya nkutumidde wamu ne bakansalazi bo bonna why kyembuuza otuuka awo omuntu omanyi bino ebizimbe mwetugenda tebatukebedde woowe kubakebera batya jayo essimu zonna ziteekaawo kati bw'otuukaawo omusajja n'agamba owaaye nsumulula ensawo yo ndaba ebiri munda nga ngisumulula gwe tewalabye yagisumuludde abantu n'abalaga ebiri naye abantu mulina naye content agenda kubaleetera ebisimu lwakubanga omukazi oyo yali organized ensawo ye tegisuubira kubaamu naye nze ndaba abakazi nagirabye ng'erimu obusawo bungi yali organized erimu obusawo bungi naye era buli kantu kakweke waakiri akugirayo kapaaka bwati naye yadde asaana n'abanga mulimu ekintu ekitategeerekeka munna omukebeza ensawo olwo bwajjayo ki kikubeewo nti paadi kubawo nti paadi mulimu abakazi abali organized kati nganze sisobola kumala gasuula kintu ekyo gye nsanze era nkikwata buli nnyo nenkirapinga nga ne mu nsawo ne bw'oba okebera tosobola kumanya nti kyekyo naye bw'otuuka n'ogimbiguza kyensooka okulaga ti ne kino mu ekiri kwagala kulaba ebitakukwata kensawo ebayiyo oli okolingiza ebiri munda Tronaz naawe bwe nkikulaga kuba oba oyayaana kukiraba
naye mubere olina engeri gy'ontunuulidde era ng'eragira ddala nti gwe toli kategole z'abantu basobola kukwata nsawa nti toli mukazi oli musajja oli mwami are you sure ena nabudde bukebera mu nsawo yo kubanga ensawo nja kubuuzaako Siana Auto Parts mulamu muli mutye Siana Auto Parts wakisekaawo nkutumiddeko nnyo muganda wange twawangala emyaka mingi nnyo naye nga mugende muwagire Siana Auto Parts alina buli kintu kyonna oyagala kugula injini shock absorber brakes zaweddewo yes noonya Siana Auto Parts ate munnange ebintu byeyetabisa era nti abyereetera linnya n'agenda n'abyereetera n'abiguza abantu ku bbeeyi ate ennungi kutumiddeko nnyo Siana oba oli wala oba oli kumpi mwena mufuna naye twatuuka kaddiwa kutuuka ku myaka gino Siana tewannyinyonnyola lwaki wayita Siana kakati njagala kumanya amanyo g'amatuufu gwani okuleka erya Bernadette erya Bernadette ndimanyi kakati Siana lwaki weetuuma Siana kutuuka n'atuuka nga ne ku business kwolira erinnya ly'owandiikako nja kujjayo nnyinnyonnyole manyi wamaze saagala bifudde ebyononesa bye nsinga okwagala ebiteredde owaaye owagira DNA kisinziira Tronas ansa njagala bbiri oba nedda DNA nandibadde ngiwagira naye okusinziira ku bitambula essaawa eno sigiwagira kubanga kati buli kyoyogera okyogera ku ggwe nga ggwe yes anyina byongenda okwogera nga sibiri ku nze oluvannyuma mu maaso awo naye kati essaawa zino ggwe nga ggwe owagira DNA nze siina kyenjagaza lwa nsonga sikolangako nsobi kuzaala abaana batali ba musajja sikikolangako nze abaana abange ba musajja ne bwe twawukana n'akwata erirye basigala beebo waliwo yavuddeyo n'agamba naye bannaye abakazi mugenda kutula bannammwe waliwo yavuddeyo n'agamba omuntu atasuubira bwenzi mu maka towasa mukwano gwange omu Richard nkutumiddeko nnyo nkwagala nnyo mukwano gwange nnyo nnyini ddala naye nabadde njogerakoko naye n'agamba nti gye bujja abasajja bagenda kutya okuwasa batandika dda lwakuba tebogera olw'ensonga eri emu nti buli goozi liini atuuka ku bo naye agamba nti ffe be basiba abaana n'okula ng'oyola omusaayi nga si gugwo n'omaliriza nga n'ebibyo byennyini bitwaliddwa nga n'ababitutte si ba musaayi go ab'omusaayi go ababiri olw'okuba nga bakyali bato ne batafuna n'agamba tewaliyo ku nsi sitaani akyasinze nga mukazi n'awandula n'okuwandira n'ofa nga maama ono akimanyi waali mulamu abaana bano bonna tewazaalako wabweru bonna babe kyokka ng'amanyi bana si babo omukaaga n'alyoka agamba ate abantu abo bazaalanga nnyo n'alyoka agamba mwena mulina okugabana kyenkanyi nkugambye abantu abo bazaalanga nnyo kyova olaba kizibu okusanga amaka agazaalako abaana omunana gokka 12 nga kubanga bakimanyi omukaaga si gwawo gulina ewalala naye maama n'afunvubira n'agamba bonna balina okufuna ate kyenkanyi ezo olwo olutalo nalulabako maama yazaala abaana abo babiri kyali bato naye ndojjukira kubanga lwali lw'amaanyi lwaleeta ekyalo taata n'afa taata bw'afa nze ne bwe ntunula bwe nti kati nze siraba bino biriwo nze obwanga obudduka ku bye nali ndabye nga ndi bwe nti yanki Black Bumba afa bw'amala kufa bafulumya olumbe kati wabaawo ab'ekika bagamba omulenzi kano akalenzi kano kaali kato bakagamba kaali katusingako obukulu ngamba neomanyi oyo omwana si wa kitaawo ave wano twagala kuva wano ng'ebintu tukimanyi muli baana bameka naye oli si waki wa maama wo ne si wa taata wo
tetwaga kuleka wano musayi gutali ki gwammwe ebintu ebimali yonna eri wano yiyo tujja kujjanga tukukebereko maama wali waddemba okusigala wano oba okugenda yamanyi omukazi oli yali muwanvu naye opposite yakyo okumanyanga abakazi rumbenze nina gundi emu gye nalaba ku social media okwo omusajja yatuuka okukuba empeta omukazi omulala ndowooza omukyala namba 3 ng'omukazi omukulu gwalinamu abaana abakulu bakwata ebyobugagga byonna ne bafunya kitaabwe ne bamukunya ne babimutunza bwe yafuna omukazi omulala we yeewogoma embwa eyo yamulumbayo kumbaga kwennyini nejjanga esaatuuka n'omugomesi ogwa Volvet nejjanga esaatuuka nagwo n'ebyatunda omwana taata wuno taata waffe omusajja yali best man n'abagamba omusajja mumuleke bantu eyo video mwagirabako agamba omusajja mumuleke nze mulina ne bamuvuvuba polisi yamala kujja n'ebaawukanya omusajja n'alyoka agenda bamugatta n'omukazi omulala bakazi mmwe ate mulimu oba njogere ku myaka ki olaba neeno abali emabega waffe obuyaaye bwe balina bulina capacity ya kika kya waggulu anti training bagiji eri kale muli gabbi bamala okutunda ebintu by'omusajja kakati olaba abantu abo tekibagaana kubanga olaba olukazi olwajja luzinuukira mugundi mu kigomesi kya Volvet mbulukira eminga musajja lumunonye ku kerezi ngatidde kyengera izit nateete nga kyonna kijja kisaatuuka ekikazi nga n'emyaka enviziri eno ziti omusajja yakanda gamba ate nga kifere kizibu mbu bakigatta mu 1980 nga kirete ebirabika ebyaliwo nga mulimu ne soda w'obucupa wali ebiseera ebyo soda w'akacupa yali yafulu twali tulina boto za glasses ekikazi nekyekaza n'ebyana byakyo kati mbulira oyo lwaki balabika n'abaana abo si ba musajja oyo era bw'okigenderera obulungi nze ndaba gye nakirabamu kirabika n'obwenzi bwali mukyayendera mu maka g'omusajja akyatunda ebintu bino ku speed aye nekimala mbukikira eminga omusajja akome waakukolera eki oba akola eki ate kino ekyenayongedde kutegeera mu nsonga zitambula mu ggwanga kati nti omukazi akuteeka ku pulesa otera ofe mangu kubanga ategedde wano waliwo abaana 6 oyinako 2 oba omu kati bw'ovaawo gwe bano abeesobolera okitegedde era Katonda ono yakola bubi nnyo okubanga omusajja afa mangu ku mukazi omukazi yandibadde afa mangu abakazi mperekeze ya sitaani newoloza Katonda temumuwaye abakazi mperekeze ya sitaani oba muyita omulabe Kapero yabiyimba ebintu yabiraba omukazi mperekeze ya sitaani addira omusajja n'amuteeka ku pressure nesokole nze kati nze nzirewa nga mpulira neekuba nedda kyekituufu ekiriwo omukazi mperekeze ya sitaani oba muyite omulabe Katonda gwasooka okusindika mu bakazi twabagamba tulina okubaleetera ekituufu kye tulina okuwugira nammwe mukimanyi omukazi mperekeze ya sitaani ekyo sisina nawe ntandikaga nti wowe kubanga abakazi nze nagamba sikyanenya kizikiriza gye bayita ya kiyisiraamu kazi baba kasuka eri ebbali gasiya buloolo temubaliraana njagala osinziire mu nsonga zino ezitambula eziriwa osinziire kuba nnyoko baana abakuyita ssenga kuba osinziire awo either mu kuwagira DNA oba mu butagiwagira sigiwagira n'ebintu ngeri gye bitambulamu nze obulamu bwange bwe ndaba ekintu ekinaleeta obuzibu bagamba omuntu omugezi bw'alaba akabi akeewala oba ntegeereke tunuulira ssaawa eno ebitambula ku baana b'omugenzi Kafeero bitunuulira obyetegereze singa basajja batu ne bakazi batu baasigalayo gye baabadde ate ennaku gye balina tebandigifunye
olwaleera abaana banakuwavu olwaleera abaana abo tebalina mirembe mu mutima abamu bazadde baabwe baafu nga baafa babalaze nti Kafeero y'ekitammwe ne wabeerayo kiseddume ky'ekikazi ne kivaayo nze nali manya abakazi abalina amaaso amanene bategeera naye nasookedde ku oyo okulaba nga okutegeera kwe kutono nkudawutinga noonyereza n'emmere gy'asinga okulya ndyoke ntegeera okutegeera kw'omukazi oyo kutono nnyo kulinga ettonde ly'amazzi agasigadde mu kidomola nenda kubuuzayo ekibuuzo omukazi oyo enewalala yazaalayo ku baana ayina ngenda kukugamba ekigambo kino Tronas Kafeero yeka eyali anywa omwenge ennyo nga bwe yagunywanga tubadde nabo bazaala tebazaala balina kati lwaki oyo yatusiriwalirako baatusiriwaza okutuuka ku leve eyo mbu yanywa nnyo omwenge n'atuukanga ebitundu ebizaala tebikyazaala lwaki otufuulinga engeri gy'ali omuyiiya alabika yabiwandiikanga kiro n'akeera ku bisirikirwa lwaki otusiriwaza gwe siriwaza abo abakwebakako siriwaza abo abakwagala nga ne Kafeero bwakwagala siriwaza abo naye ffe abamu togenda tusiriwaza wabula va ku baana b'abanno mbu omwenge gwamulemesa okuzaala imagine gamba nti wali wabala dda woogenda okubbira buli kintu kyonna atuleke tatusiriwaza bisirikirwa okoze kinene nnyo abaana b'abanno okubakaabya amaziga nejjukira abamu n'abazadde baabwe baafa ate omukazi yagaba omwana bw'aba yata omwana ono n'agamba nti wa Kafeero gwe ojjawo ogutwe ate alina ogutwe ogunene oba ali ogwetegereza simanyi nze nali mmanyi abantu abalina emitwe nina waliwo wendaba wange asibye obututwa kati ngenda kukiddayo vidiyo eyo njetegereza muyembe ekigwomanyi sejjembe oba koona omanyi koona kati oyo si koona sejjembe bontwe omukazi oyo alemeseza akabiza abaana b'abantu nze nabyeko abaana babiri badde bakolako interview ku TV station yemu nga bababuuza ate n'ababadde baba interviewinga kabalinga nga bali ku saidi ya bisirikirwa oba okitegeera sitegeera yasensera gwe wamala kuloga n'okwata abantu bonna abali ku media wasera oba wateeka wavujjirira yes kubanga bw'otunuulira abannamawulire abasinga bonna balinga aboogera nga bali ku saidi ya Kimenge oba okitegeera omukazi omukulu kwegya emyaka gwe kubamu akafaananyi nga abaana mbu akyali muto muwala muto ate naakola ki abaana b'abano bakaabiza amaziga nina omwana ono gundi Bruno Ke gwe yayambyeko gwe bayita muwanguzi Muwanguzi Godfrey naye njagala otunuulire muwanguzi n'endabika kati nno balina abantu kye basiriwalirako abo bennyini abatembeeta omukazi oyo mbu yayimba oluyimba n'agamba mbu bakuteze nno olubbobbo n'olaba ne lukumalayo muleke kutusiriwaza kyogamba buli alimu nga yafaanana Kafeero yatega lubbobbo genda otunuulire abaana abana be baaleeta ndagaako gw'ogamba nti ono naye kati nno nze nkubuulire ndagaako Tronas beera musajja mukulu wa buvunaanyizibwa nze oyo muwanguzi omulaba n'oba bateekawo ne bagamba batandika okwogera bugezi nga bansibye akatambala oba nga ntunudde eri ne babaleeta nga siriiwo bagamba batandika okwogera bwomu ayogereyo ebigambo nga biibyo n'omulala ayogere obatuukawo nga bagamba oyo nedda musooke mumuze ebbali oyo muwanguzi akalulu asanga nga kamukutte okubanga mwana wa Kafeero engeri gy'ayogeramu n'obukakamu nga Kafeero bwe yali ate n'ekifaananyi ne kimumalayo buterevu muwanguzi bisirikirwa byonna bikole wano oyinza okuba nga okayiseeko naye ozadde abaana bagenda kaaba mu nsi muno omusingi gw'ogu basimidde balikaaba ate nga bakaabira na waabwe bw'oba tewabenda naye kukunga baje wali ogaba okugulu mukwano n'abaana abo nabo twandi batutte mu DNA nga tomanyi bayinza okuba nga nabo si baana ba musajja nga naye wabatimba olubbobbo nga yabagaba nga tebaliyo kwagamba we bamanya awatuufu we bali nga si waayo ye
kubanga naawe okugulu omuntu osobola kutakula olutalo ate ne lukulandirira sikulimba nga Katonda mugulu bisirikirwa oli mukazi olutalo lwotakula olumanyi olutalo ntakula ndumanyi kati oyinza okusanga omusajja nga kera kumakya namugamba sebo bisirikirwa abaana bano nange ntandise okubuusabuusa babatwale ku DNA nja kunyumirwa nnyo nja kunyumirwa nnyo kubanga anti bwonanga anti mukazi munange kitegeeza nange ngenda kuwagira nonsense mba mpagidde ekigenda mu maaso ekifu nze ninako n'abamu benda oli nanyinyitira olugambo n'alufulumya azze kutuwa lugambo kubanga musajja yasoma olugambo n'alyoka akulojera gundi bisirikirwa bwali omulungi musajja gofa kine dunia nga nawe wakera nozala zemune nali manya abasajja abeeru mba n'emirembe naye nakwewuunya sikulimba ze seguya namwewuunya ebigambo byafulumyanga awana bisirikirwa oba mukyala we abedde ku TV station eyo sijja jogera kwayimirira buli kumacha ku lugambo ngaine engeri jamuwana anti ye president w'olugambo yaka president nga twakamulaba nalyo kamwe yayogera ngaine engeri jayogera ngamwenyati muwane nnyo boba kirabika nembana balina naawe oyinamu omwana kyovola ba omwana okufaako obwo kuno olubina ebintu nga biranda buli lunaku kulimba alabika olinamu omwana kubanga tosobola kudefendinga kintu kyotayagala o defendinga kintu kyoyagala tetugenda kubatya abantu mmwe naye mbalayirira mubikole mugenda kubikungula abaana babannamwe kabakabenga mwe mweyagala ne mujja bikungula abantu mmwe mube bagezi mudde ku kituufu ne balyoka bagamba ate kakati gundi no yayogedde bwati nende yavuddeyo nayogera bwati means what nende ye yagenda azaala abaana oba bisirikirwa gwo ogenda ozaala abaana gye babagaba n'ogamba nti wafu ne mulyoka musasu ate anyway yo sijja genda sina gafu abaana babannammwe omwana yatuse tulonaza okugamba n'agamba abadde baba interviewinga bamubuuziza nti mwandyagadde DNA eno eddibwemu wakiri etwalibwe South Africa gye baba bakeberera omwana n'abuuza ekibuuzo omulenzi oyo erinnya lyo nderabidde wagambye gwe Katumba Trinity Derrick yabadde alina emunoono w'otuviiri otwa gold si Katumba muveeko waliwo omulala naye ebigambo bye byampolapola nga bolaba Kafeero bwe yali ennange nze munzita naye mukazi gwe luno walusima walwesimira luno luzzi baluyita katta bantu lujja kwetugira Kafeero towummula Kafeero gy'oli njagala obukute towummula senkubuulira tawummula vaayo n'ekikusirisiza kikiwooli Kafeero bino tutawanira were Kafeero tolwalwa ali mukulwerwanira ate ebyo ebikazi ate n'omunaindo zaaka alwana akatayita mu bantu naye akati olaba abakazi abo bolaba oyo omukazi oyo w'amaaso amanene agalinga agati oyo omukazi kati byalogadda naye nze nakugamba Tronas nze nakugamba nfa leero omuzimu gwange gudda wali Kayumba nga mwe mudda wano mulowooza mundiko obeera dduka mu Kayumba gudda wali mugenda wali nga ndi wali kakati tembere najja kukunzi kusawa y'okunteeka emagombe buli gwe nagamba nti tonziikako emigo mpita mu Tronas nze n'ontegeera temujja kunsobola era mbikola ate nze nyambala omunafu naawe mwagaza ki era bwe ndaba nga omunafu ow'amaanyi tebamukenkuse bulungi nga nyingira akaana akato kakwasa omuggo ba ku mutwe tokuba ku bigere buli busungu gwe Kafeero alabika ina abantu kati bali mu kuyitira mu kuwana lutalo Kafeero mulamu omubiri gwe gwavawo naye ye Kafeero waali Kafeero vaayo baake wantu wo kwate tokwata abawube eddalo abamu genda kutandika okwerogoza mbutandike mbankutte mbo Kafeero wuno yali ne ku mutwe Kafeero wuno ayogera bwe munayogera ebifera kujja mugamba Kafeero tawummula ate yajja kuzi ku muntu namugamba nti mugambe gwe obadde olimba agosanga n'okusanga mukazi gwo omuliro gugenda kwokyanga otambula gugwe ebigere biringa ebirimu amanda g'omuliro
ogenda kutambula nga wetakula ng'owulira busiyi ku mubiri gwo ojja kubanga yalwala lukukunze nkunyonyo nayenze kyensinga okweralikira bisirikirwa mbo bisirikirwa ebice ebisirikirwa nti ebyobubbi mbo erinya yagamba ndi ali mutuma mbo erinya lyakika munangama Kafeero erinya lya mizirikirwa lyanjinga oli yali ayimba luyimba lwe gundi Kafeero atenge oyagamba yali ayimba ani atenga yakugamba erinya bajjajjawe manya senga wasenga ani manye yali mutuma ate kate buyaba ko bisirikirwa wakako bisirikirwa wakako erinya lijja kufuukira kayinja mu ngato nze nkuwa kagato kajja kwocha je bujjawo jja kawulira gusirika loza agenda kuwumula Kafeero wamba Kafeero towumula kate kyensinga okwera kyensinga jamuwulira ngejo omukowoola mu nganzi bugu muyita golowoza yafana gwerayo omwoyo weeguli omubiri gwe twaziika aye n'ebyo bababuzabuza walabye wa paafu omwana wa Kafeero wa paafu yakubya oluyimba yagambye sebo omwoyo gwenoonyeza yagambye omwoyo gwenoonyeza aba omusaayi gukomyewo omusaayi gw'ekimukika kakati mwebe omwoyo gwenoonyeze gwenoonyeza abaana baawo abaali baabula kakati be bano abana nedda si bano bana bali bonna beba omusaayi gwe gwaboola baana beeno naye ngo ye yakomeza nagamba nti ono wange kubanga twakizudde nono we Fort Portal nti wadde wewa abantu bava ni bagamba nti taata we gyali taata we yali yamwegaana naga maama we oyo omwana si wange mutwale gyabeera wa Kafeero naye taata mbu yamaze n'agamba waaye kati ndoza maama yafa kati n'omuntu gwe bali bamusuubira naye wuyo yafa naye bamuze omwana yakkiriza okuddamu okumuzaala omwana weebale nno gwe musajja goli n'amagezi kakati bw'abanga yakkiriza oyo okuddamu okuzaala omwana oyo bw'oba onoonya abasajja betunoonya abasajja basaabasajja sigambye saabasajja kabaka basaabasajja oyo omusajja asaana awaali twaba ayambyeko omwana muwanguzi Bruno Keggo yadde atembeeta buli muntu alina kyeyawadde omwana oyo Katonda akwongere akuwa omukisa akuwe buli kyeweesinga okwagala tulinako Shira Gashumba yes tulinawo bamuyita Good Luck yes tulinawo Panther yes tulinayo n'owakabi ayamuwadde ettaka Embarara yes amite abantu abo bonna abayimiridde ne bakwatira ku mwana oyo ne bamuwa ssente bantu mmwe Katonda abawa omukisa naye omuntu gwe mwawadde Kafeero yabakozesezza okuwa omwana oyo obuyambi kubanga y'omwana gwe ŋŋamba nange bw'otunula bw'oti n'oga nti oyo omwana wa Kafeero mwebale nnyo mwebalire ddala ab'Ekajja ab'Ennakatu ab'Entamu enjaliire nze njabba mmakulyamba lyowe mwoyo iye mwebale muwanguzi okumutaasa naye wadde mwamutaasizza bano abaana tronazi tebali mu kunoonya bya bugagga abaana bano banoonya waabwe kalina vidiyo gye kaakoze muwanguzi omwojja kunettira nze n'awandiikako n'agamba maama w'omula mirembe waŋŋamba nti Kafeero yanzaala yes naye byava mu musaayi byebyo omusaayi ne gumpandula ate nammwe bamaama nga mwafa temufanga we muli balamu lwaki mwebaka okutuuka ku ekyo nabo tebawummula muveeyo mulwanirira abaana bammwe abakazi muveeyo mwe abazaala abaana abo emibiri gye twaziika mmwe emyoyo tegina gye gyalaga we muli muwakane n'ababasiba ababagana okwogera muveeyo mwogere mulwanirireko abaana bammwe lwaki mbaleka okufa ennaku nze jjajja wange omukazi bino tonazi mbikugamba abagamba nti bino tubanga oba abakola kyesimanyi naye nze jjajja wange omukazi lumu nali mu kirooto ekimu nga ndaba nteekeddwawo ekisefuliya mu maaso kitokota naye ng'omusajja agamba olwaleero lwofa nga ndi mu dream agamba olwaleero lwofa naye nga ndaba mugamba lindako nsomeye esaala etya ndyoke nfe bulungi jjajja wange omukazi yafa dda
nankomerawo mu kirooto naŋŋamba eno essaala wannyana tojja gisobola leka ngikusomere nanyimirira mu maaso be olwanyimirira mu maaso nze no nenzuukuka be bantu b'osanga mu buliri nga baafiiriddemu yeebase mulamu bw'agenza okukya ng'ali mu buliri muki baamutokosereza mu kirooto omwoyo gwayidde oba nsobola okutegeerekeka nammwe bakazi mmwe temwebaka muzuukuke bw'abanga Nakalanda Saala yajja n'ataasa mu kirooto n'envayo where are you muveeyo pozi nga nammwe mwali mutulimba bulimbi. Era Mwanguzi n'agamba nti neebaza Bruno K eya abantu gwe baatuma nti baneetaaga nanteekako mu kutu gwe essaawa zino nenfuna abazadde abayitirivu 1000 ku mutimbagano. Bannayuganda mwebale nnyo obubaka bwa Mwanguzi. Yes, Mwanguzi ekisooka kya byonna newankubadde wafunye abazadde abapya tweyanza nnyo era tweyanza kubanga nabeebazizza dda bwekuba kutandika new life osobolera ddala kati naye bangi ekikakyo bwe toyagala bya bugagga oyagala kika ekika Tronas kiveeko oyagala kikakyo gamba nnyoko tawumula genda newe bamuzika oba omanyiwo otuulawo omugambi nti maama nga weebase nnyo zuukuka musayi gwansuula bamboola lwaki bamboola ng'ate we wandaga vaayo lwana aba bantu webali Tronas we mwasisinkana tetwaliyo ffenna olaba jjajjawo oligo waziiko li yali omulungi kaalaala kazi oli yali mulungi eyamulabako mbuwala muto omukazi oyo wadde yafa omubiri twaguziika naye omwoyo gwe weeguli Tronas gukulaba nnyo nnyo kojja tugamba nti beesisinkana jjajja oyo yatugambanga natugamba nti asinkana kojja wammwe nzija mu bufumbo nanzija ewaffe okuva lweyanzijayo nze siddangayo mpaka okutuuka ku muziika waafudde jjo era nga balina omuziika awo wennyini teri kuddayo naye nga mu kino kitegeeza ki ekyamazima omuntu alina okuba nga amanyi wawawe ekika Tronas tewaliwo omuntu atayagala kuba nakika olaba ozaala omwana omuwala waafuna lubuto nga tonnaba kunoonya anaamuwa buyambi osooka kunoonya waani naye bina waliwo abanyize mwogwo omulimu Bruno K gwakola okufuna obuyambi abantu omanyi Tronas omuntu atakwagala bwawerekerwako akubanja gujja bagira osibira luzira atakwagala bavumiridde ensonga eno era bw'onaanoonyereza tebalina njawulo na bisirikiro. I'm telling you ekirala buli muntu abadde awagira bisirikirwa tasobola kuwagira kyakoleddwa Bruno K musajja gw'oli kale emyaka gy'olina nandisuubidde abasajja abalina envi nga bebasobola okubikola naye ku myaka gyo gwe wabitandise wagala nnyo niwamaanyi omwana abawagira bisirikirwa tebasobola kuwagira Bruno K kiri opposite kati abo balina kuba mukube balinganga be batulabisa balinganga be batumazeeko emirembe bakikuba kizikire naye embalayirira tekigenda kuzikira omukisa tebaguggalira gwolera byekolizikinga ewetekoona tewali mu bonna abantu bonna bamala okukebera omusaayi ne gufuluma naye abantu ne bajja ku social media tuleetere Muwanguzi oyo omwana enjogera wegendereze n'entuula yenna nga kitaawe bwe yali bw'ati banene wankubadde bisirikirwa mukazi gwe lwaki tovaayo swalako kale buswazi ogambe kankikola enswale bagenda mulimu abaana balinga bameka mube basudde balinga bana nga bw'obatunuulira bw'oti abaana bakafeero okufaanana si Luganda twale eri naawe Tronas era ne tufaanana kafeero ate ne batubwa kafeero nga tuli bato. Omwana ono gwe badde ba interviewing ku social media ku TV station oyo gondi oyo Stella gwe bagoba waka Stella gwe bagoba waka yadde ne munne naye bwe babadde nga bwe badde baba interviewing kaba bagamba baddeyo babakebera omusaayi ne bababuuza ababifutya nseruli bafudde.
Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuletedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Nsanvu Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso n'omupya ate bakyajja Kafeero yali mudongo olaba Tronaz gwatali mudongo osobola okuba n'abaana nga nkaaga nkubulira mazima Tronaz era omusajja tabalirwa abaana nze tosobola kumbuzaabuza nga budumulaasi ssaawa eno ku myaka gy'alina alina abaana talina twana omwana yafa yaliwo MC Magombe yabyogera wano n'agamba abantu abakuba kadongo kamu abantu abakuba kadongo kawano Busunju n'afuluma wuye Bukuya n'ayingira balinga bavuzi ba taxi neyeetooloola myezi 4 takomangawo wa Kampala bwabanga yamanya agayinamu oba senda amafuta agasobola n'avugako olunaku lumu n'akolaki n'addayo abaana bali eyo nze nno mmwe bamamuli Katumba mbasaba muveeyo mmwe mwatambulanga ne bakadde baffe abo mumanyi ebinene muleke kubiyita kuutwe nze nkuwuliddeko Mamuli Katumba ng'oyogera oyo mukambwe njagala oyogera ojje yakukyawe tolina gwe wazaalibwa naye wamma yagambye okusirika mpozi nga bamuggyemu olulimi n'okumutta basobola abo babisirikirwa kati naye mujja kumutta mugiweze tegijja kwebaka tegijja kuwummula emyoyo egyo nze mbalayirira Katonda Mamuli Katumba muveeyo mwogere ebintu ebyo nga bwe byali era ne bw'obanga omanyiiko omukazi gwe yayagalako osobola ogamba nti gundi nze waliwo omuntu gwe bapoyintinzeeko sigenda mwatulali kubisirikirwa sibyetya no Tronaz bamupoyintinzeeko betuli aga gwe ayagala kono ate bw'otunuulira ebiva wano nga biragira ddala lwaki bino biri bwe biti Bogatta. Y plus X is equal to Z. To finding a Z. Bisirikirwa. Naffe information gye tukufunyeko kubanga okuva bwatandika okwogera ebintu ebiri nonsense. Naffe twatandika okukolako okunoonyerezaako. Naffe tukunoonyerezaako mukazi gwe. Omwo mwoyogera ng'okala. Mulinga ekijanjalo ekitakyetaaga musana. Nze kyasingo ebyo nabyo nanze sandifuddeyo naye okwogera ebyama by'omufu ebiriwe byali bituufu byoyogera olina evidence assurance ogijjawa ebyeyogera byali bituufu bwe yali agenda okufa ate n'aŋŋamba mbutovaawo banaye nammwe basajja mwe n'abantu bemwesiga okusembeza ennyo mwegendereze Tronaz mwegendereze oba mwesigaani simanyi mwegendereza abantu bemwesiga abantu bemusembeza abantu bemulaga ebintu emali yammwe bano abantu batunda ebintu by'abaana kati bye bibakozesa oyo nonsense batunda ebintu byonna ebisinga obungi omusajja oyo kyogamba Kafeero yafa munaku nnyo okutuuka kweyo levo twogere mazima Tronaz be basajja babasudde abali boogerwako naye tosobola kuŋŋamba nti ku myaka gye yafiirako wadde yali muto nti yafa munaku okutuuka kweyo extent oba kitegeera bambala okubitunda ne babyegabanya nga bwe babyagala era kyovula abeerwaniridde okweteeka ku bukulembeze nti be baana ba Kafeero nga bakulembeddwa omubbi omukulu bisi nga bakulembeddwa mukazi mujja mukuulamu omutima gwekuulamu atereze ebintu abizze mu straight line alaba oba anabonaabona n'ensi nolwa yavuddeyo n'agamba nti ave mu bintu bino kubanga talinamu baana abiveemu agende sokoleke kankubuuzi gwe Kafeero musiru kyenkana ki waliwo statement gye yakola omukazi nempulira nga enviiri zitandise okwetakula bwe ziti zeetooloola ezizo n'agamba mbu yamugamba nkimanyi tonzaalidde muki mwana omwana yadde omu naye ebintu byange byonna bikweke
sikuzalidde mwana yaddomu kakati atenza obuyinza obujjawa kugamba kivaawa okuneesigisa okumpa buli kintu kyonna nze nkikuume ku lw'abantu bano abalala oba okitegeera ekirala balina statement gye baakola nti wano Kafeero we yazaalibwa oba we yakulira maama we gye yali yafumbirwa si ye kitaawe wa Kafeero ate era si yamuzaala lwa nsonga nti maama yajja na mwana bwe nabirabaawo then bw'abanga yajja na mwana maama ono yagenda okufa Kafeero yali tamulaze kika kye gye kiri yamulaga kika kye kiri abakazi mbabuulire mwesootinge muyimirire buteesagga omwana oba wamuzaala mu pakasi yogera nti omwana namuzaala mu pakasi waliyo omusaayi kitaawe yensonga na lwaki abantu bano balina mukaaya n'okutuuka kweno levu singa kyali kyatereera okuva wano mu lubereberye nga maama wadde wali ofumbiddwa wano omwana ono n'akuzibwa omusajja ono naye era mulage ewaabwe ffe tulina abaana abakulidde ebukojja ewaffe naye ewaabwe bamanyiyo naye nga bakulidde bukojja emirembe gyabwe bukojja buli kimu bukojja naye era ewaabwe bamanyiyo wadde tebagendayo era tebaagalayo emirembe gyabwe wano naye bamanyi ne bw'aba ali mu kasiisira nga yali mu pakasi bano abalundanga ente yogera nti kitaawe yali mulunzi wa nte naye namubuuza ate n'ekirala omusajja nga tannaba kukwebakako sooka omubuuza ewammwe wa ewammwe ludda wa sipiidi mwina nyingi sipiidi oba mwina nnene oba omuliro guba gwakyo modduka sipiidi miliyoni obuzeeko omusajja ono ewaabwe wa kigenda kwanguyira obutabonaabona nansi eno kati Kafeero jjukira naye yafa mwebolereze n'abaana baabano ate bannaye okufuna olubuto n'atemya alwawo nkugambye yafa mwebolereze musajja watu nga bwe bakyogera bwe kiba kyekituufu wadde sikikakasa momboze yakulira ku kitaawe atamuzaala naye nga maama tamugambyeko nti kitaawe ali mubende mu maka ga gundi oyinza n'okuba ng'omwana ono tomututteyo naye mubuulire nti mu maka ga gundi ekampiringisa bw'otuuka ku kikondo buuza gundi bagenda kumukulaga awo ewammwe abaana beenoonyeza ebika bagenda kasita omubuulira naye ofudde tomugambye nti kitaawe ye gundi kati kikyo kitambudde kizze neno mu baana era nabo bagaaniddwa kikyemmwe ensi ebonaabona okutuuka ku ekyo ate olwo nga kikyagenda kikyali ate kiwedde Nalujja yagambye kikyala ndabanye osala amagezi mangu nnyo kikome nekyava wano maama ono singa yali yalaga omusajja ono omufu Kafeero nti wano ono omusajja yamukoza tumwebaza nnyo yeebalire ddala nammwe bannende mwebale nnyo naye singa Kafeero yalagibwa kitaawe omusayi gw'omusajja oli nagwo gulabika gubanja teguwummudde oguzaala Kafeero ddala ogwa ddala teguwummudde kubanga maama teyajja na lubuto yajja na mwana olinga agamba nti kati bakole DNA Kafeero ne bannende abo tebawusi bebazaala Kafeero anti otegeera butegeezi nti Kafeero si muganda wooli si muganda wa nnende byaddala naye nga muganda we ekyo ekintu tekinnakoma kikyatambula era mujja kwesanga ne mu baana mmwe mbegayirira baana mmwe abaana abasuwingiddwa nammwe abafere bebaleseewo nti mmwe baana ba Kafeero abafere ako temukeerabira nkwogedde nedda naawe ekyo si kituufu Ferekanians abafere bali aba kondo wa kutaano bana DNA be bagiyiseeko abo be baana ba Kafeero bafere kiva mu Kafeero bafere kondo babbi banyugunya bagenda balina n'ekivulu welcome to baniriza abaana ba Kafeero bani kuba emirundi ebiri abayiibwa abana bagenda kola ki kivulu kya babaniriza ebukunja Bannayuganda mubaboole temulinnyayo Abannayuganda mbegayiridde mubaboola wagendeyo bano bafere bannaabwe aba social media abagenda babatembeeta nti bakola bituufu mubaboole
yagala mubabole nego kimanyi mubabole nego kimanyi bababole go kimanyi nti abasuulibwa omusaayi gwa DNA babuutikidde ekitundu era kati abo bwe bakolayo ekivulu waliwo kyesitategeera bulungi abo bakoleyo ekivulu nti banne aze nakowodde Abitex ayita abaana abo akola ekivulu ky'abaana abo ogenda kulaba omuntu bwe yeeyiwa mu kifo kyonna waana bakitadde Abitex olaba oteeka ssente ayina abantu beyalangidde toleeta ntabaaya Abitex simanyi ali kusonyiwa mu ggwanga Uganda ate bannayuganda singa mmanyi Abitex mwandibadde mumujja mpola Abitex ne Justin Nantume tetugenda kubayingiramu mwensa entalo zammwe kubanga ekirungi mwenna mwesobola mujja zimala tekuliko mwangu yekyasinza okunyumira yagambye akakaza naye oyinza kubanga wanyumiddwa kiri naye Nantume yagambye yalinda ssente ebamuleetera emitwalo 7 nagamba azibulako emitwalo 3 ne baleeta 3 nga gabulamu 7 nagamba akubulako 7 omusajja kakati ate ekyasinza okusesa bwe bamala kuleeta 7 yo nazibalamu nagamba aziwera kakati ate ndowooza obusungu bwe yabadde nasookayo kya buli musirikale yabaddewo wedde abagamba bannaaye omukazi ono mumugire mukyala mukulu mumutaave wano n'abookyayokyayaawo n'afuluma n'agenda ekyasinza okunyumira Abitex yayogedde nga mukama omuzibu n'agamba akakasa ku kantamye nnyo ne bw'okalanga tosobola kajjamu yadde miliyoni 3 naye yagambye Justin Nantume yagambye yakyamukolera era waali era bw'aba ategese omwaka ogujja waali omukozi toba nantonda nti era wadde weewaawo naye sente ze yakolera yali nga si zeezo zalina okukolera n'agamba kumpi katugende n'ekyo naye Abitex nkusaba vaayo muganda wange nga bwe wavuddeyo n'okuŋŋanya ba-comedians abakabi n'abatali n'oteekawo ekiva ne ku mulundi kuno vaayo okuŋŋanya abaana bakafeera abasuuliddwa Abitex tolimba takola kivulu nga kinaamusala yagambye ekivulu kyamusaze sente ze yakuŋŋanyiza ku mulyango zadde miliyoni 88 yeewala misolo tokubye nnyo sente tebakyazogera nze ngenda ku Abi kye yayogedde wama Abi nze njogedde kye wayogedde mukyamusaze teyakifunyeemu naye Abitex amaye omuntu bw'asalwa ekivulu omanye ebbanga lyalina omala nga tazzeemu kutegeera abantu balina sente naye Abitex vaayo okuŋŋanya abaana bakafeero bano otegeka ekivulu ojja kulaba omuntu agenda okuyiika mu kifo n'akitegeka naye bw'onaategekera abafeero abana nga kuliko n'ekkondo w'okutaano ojja kuba onkoze bubi abantu bababoole waakiri byonna bivaako tasobola kubatembeeta tayinza asooka n'abalansinga n'alaba kiri kitya nagamba wano ndabika mbalansize naye bw'alaba nga waliwo olubege adduka ekikumi tasobola kugenda yeeyo so abaana bano abafere abana abayise omusayi gwe baalo omusayi ekyo teri yagenda kunjigiriza kwogera kigambo ekyo nga bw'ayagala nkyogere nze seekolera nkolera abantu byuma byalonda sibikiriza egwa bigaana ng'omuntu kyovola mbayita bafere bafere naawe bafere obaani gwe baawa engozi nga balamu wange nalabanga mukaawo kyembuuza naye bisirikirwa gwe kyembuuza swazi ono balina okunaaba ddagala kyavulutwe kubanga olutwe lwayina twali tumanyi endoliito zigenda kuggwawo naye ate zeeyongere anti kituufu endoliito zigoberera ekyo oba lwakuba bamuggyako eddagala kafeero naye eddagala lyebamuggyako liri nga bamugjayo balisebo girabika eddagala obamala olimuggyako n'agamba kati kambalage nti nze kafeero oba okitegeera kanti kule bintu byonna byonna bitakudde nze swazi nkusabayo ekintu kimu va mu nkola ya kkondo bisirikirwa vaayo ng'omwana bye walyako byebyo
bye watwala tewali ajja bikujjako naye leka baganda bo bajje bafune ekikate abasinga tebaagala ssente tebatunuulidde bya bugagga ebyatwala Katumba yagamba naye baagala kika Katumba Derek Trinta agamba ye teyandifuddeyo n'oyo omwana singa Mugerwa ye Mugerwa muganda wa Nende yagamba nti singa si baana bannaabwe tuli mwana wa gundi bo tebandifuddeyo ani agambye ekyo Katumba agamba singa si baana bannaabwe kugamba nti gundi si mwana wa kitaffe gwe toli mwana wa kitaffe gwe toli mwana wa kitaffe ekyo tekyandi mukozi naye omwana tasobola gamba mwana munno nti gwe toli wa munju muno ate wekyandibadde nga kabuntu nako nga gyekali banaye ebintu bino byonna bibaawo naye walina okubaawo kye bayitwako obuntu tukitegedde omusayigulo ogufunye abantu bameka bana temwandigenze mu pate okujaguza nga mulinga temwandigenze mu pate nga mulinga abagamba nti wini nze kyendowooza kyandibadde kutuula kuyita olukiiko ne muyita abaana abo bonna ababadde bamanyi nti baana bakafeero kubanga bakolera ki gwe omuntu bw'amala ebbanga kati nga sitera oyo omugoba oti omugamba ebbanga lyonna kuva myezi emeka nga akazaalibwa abadde awo omugamba bugambi oti nti genda ekintu kimu abafeera abana n'ekkondo w'okutaano bwe bayita bisirikiro tebasobola kuba n'amagezi gakuŋŋaanya abaana bano kubanga bisirikirwa singa wabadde muzadde mutuufu nga ne gy'oli abaana gye wabazaala ye waabwe wandibadde okuŋŋaanya abaana nga booga nti Kafeero yakwesiga wandibadde okuŋŋaanya abaana bonna oba bali 25 oba bali 24 n'obagamba nti baana mmwe nze kitammwe yaŋŋamba abaana bameka bana era abaana bana be yaŋŋamba be bana naye nga nammwe bwe muvuddeyo sigenda kubagoba sigenda kubasindiikiriza nze sinze nabazaala wadde yafa ŋŋambye bameka kubanga obusobozi busobola okubaayo abaana bonna okuvaayo nga ne Kafeero abamu yafa tabategedde nga babazaala babagamba kitaawo ye Kafeero yandibadde abalaga bulazi kikagani okubagobaganya yakoze empisa embi ennyo nnyini ddala okugobaganya abaana bano abaana bano bandikuŋŋaanyiziddwa nabo ne babeera nga bafiiriddwako abasinga tebakyalinawo bazadde taata gwe bamulaga yafa ne maama ya ate ng'okimanyi bulungi nnyo bannaaye tuve mu bintu byakuwe bw'abanga si mufere nga toli kkondo nnyugunya mukazi gwe vaayo okuŋŋaanya abaana bano musaayi guno gukuŋŋaanya otherwise osobola obutabiraba kati naye kino nkulayirira Katonda mu myaka gye gineetooloola ensigo eyo gisigidde abaana b'obuwaka era enkya n'ozaala era nsaasidde nnyo omusajja eyazaala mu bisirikiro abaana kubanga ekyokoola omuteego aguleese ye maama guno muteego abaana bano amaziga bali abaana nga 3 bameka bakaaba ekyabagambibwa kye kino ate gwe okikubye nti si kyekyo bagenda kukola ki tunuulira omwana naga wagobebwa Stella agobebwa wawangali kyoka mwana munne yamugoba gw'omanya amaziga agali awo nga gootembeesa ensonga eyo okutuuka awo weeringa owa statement enfu nti abaana bali bana bokka gwe wali okirabyeyo tulonazi ogwo omuteego gw'ogutadde mu njuuyo naye ali guteegulula ne bw'oliba ovudde mu bulamu bw'ensi eno bino mbikugambye wano abali bawo balijjukira mbyogedde ate n'abantu abaddamu sookoleke tronas aliteegulula omuteego mu baana bo alibeera mwana wo ne bw'oliba ovudde mu bulamu bw'ensi alisituka n'akuŋŋaanya abaana b'omufu abo bonna bwe mwagenda mugobaganya bwali bakuŋŋaanya n'abagamba nnyaffe yakola bubi ewammwe waaliyo era weewano nkwegayiridde omutego gwo guvanga mu nju oyo naye bwekiriba tekikoleddwa bisirikirwa abaana bo bategedde omuteego nga gw'oguteeze okuyita mu maziga g'abaana basindogome bawoobe nga gwe bw'oseka kubanga akamoome wakakwata okalina
kalye nnyo n'abantu b'okalidde nabo weeyagala ennyo n'abantu be weeyagadde nabo naye tewatunuulira kiriggwa kitya mu nsi eno ne bwe giriba emyaka 100 obijjukiranga mwe mutuuka okufa nga temuyinawo omuntu abayamba n'obulwako n'omwana gw'ozaala akuyamba kubanga waliwo ekibi ky'osasulira so akubonyabonya bw'oba oli muzabe bakitera okuŋŋanyiza abaana ba zizo olwaliro bakazi babali babuvunaanyizibwa ffe nga tetubasuula naye gwe n'ovaayo naye omutwe ngalabi omutwe ngalabi omusajja yaffe yakikolanga njagala abantu abamu waliwo abantu abali mu kuwoza kakati tinooyo kati abantu bano abamu naddala abakyala mwe bataggwera okwenda abamu baabazaalanga baayagalanga kafeero nga bali mu bufumbo nga tasobola kumala gavaayo. Omwana yabadde ku TV station eyo omulenzi atali ono gundi omuwalani ow'enviiri entitige Stella n'agamba nti nze taata wange yazaala mu maama wange abaana bameka 2 kafeero abaana 2 era mu kafeero tuli abaana 2 n'agamba nze simanyiyo taata wange mulala era taata wange n'ewaka yajjangawo simanyiyo taata wange mulala kakati essaawa eno ndagewa namaze sinoonya bya bugagga ndi musajja mufumbo nina n'enjogera yennyini ng'ogiwulira emirembe gya kafeero nga abakazi tebasobola kuvaayo kwogera kintu ekyo nti omwana ono wa kafeero naye nga kirina okutegeereka abakazi ngenda kubawaayo amagezi mmwe abasala batte nnyo bw'omanyanga nti wazaala omwana naye omwana oyo si wa musajja gw'olina mufuneyo abantu be muteresa ebiwandiiko wandiika ekiwandiiko kyo kimuterese omugambe oyogere asobola obutakiteresa troners n'ogenda mu bank n'ogenda anywhere NSSF n'ogamba nti ndese ekiwandiiko kyange kino kijja kutaasa omwana wange gundi mwe abatalina busobozi obwo sisuubira nti abantu bonna babi 100 waliyo abalungi muwandiike ebiwandiiko ky'omwana wange ono azaalibwa troners naye troners takikola ki takimanyi omusaayi guno gugaane kuboolebwa then okuvaawo kwa troners wadde ggwe ng'omukazi wavaawo dda ebiwandiiko bino emyaka gye bimaze ne peeni eyawuka ewandiikiddwa leero n'ey'emyaka egy'edda byawukanira ddala mu biwandiike ekiseera nga kituuse we biviirayo ate n'oyo gw'okikwasizza omugamba bw'obanga ofa n'olabanga ogenda nze nagenda dda onnyambanga n'ofuna omuntu gw'okikwasa kyenjagala kituuke gye kirina okutuuka omwana ono muzaala wano naye si wa wano omwana ono wa gundi troners ne bw'anaaba yafa olujja olwo omwana mwakola ki mwava mwe abakazi abasala basi balina amagulu nga tegatuula bulungi wamu nga gani simanyi mukubulireko ndeka wandise ki damu turabe sijja kuddamu mama fulufiga nkutumiddeko nnyo mukwano gwange nkwagala nnyo weogozadde abaana bo bulungi ate yagamba yabayita buli amanyi ti yamuzaalamu omwana ajjatwala omwana we kwagala nnyo fulufiga n'omulala omukazi enjasabi guba muyita badi bulaka akubuulirirawo ono wa muzungu ono wa gundi yagamba asuza muzungu mu nnyumba ye akubuulirirawo nti ono omwana gwe si gw'omuzaala oba onzitanzita amuzaala ye gundi mbaagala nnyo mwe bakazi mwe babiri akuba yagamba omuzungu muzibu bwamugamba school fees nga mpeereza akawunti y'essomero omwana oyo teyamufunamu nga bwe yali ayagala kumufunamu abo abantu ababiri mbatumidde naye mukope abo mukope badi black mukope full figure tebemotyamotya tebaagala kuleka musaayi nga guzaawa
Omusaayi gwabwe baguddeyo era abaana baabwe bakula bamanyi nti nze banza taata yegundi naye abakazi bw'obanga otuusa okukadiwa nze omukazi yali waffe eyo Tronas omukazi oyo yanchallenginga nnyo omwana yamuleka mu kika ekitali kiki naye era bw'omutunuulira bw'oti omukazi oyo bw'ati omulabirawo nti oyo si wa musaayi gw'abayanja. Awo wennyini nange ntumiddeko Derek Phones ogamba otya? Maama oli luno kale tugende n'ekyo. Ogamba Derek muwala wa Siyano, mutabani wa Siyano. Oli bamuyita Derek Phones. Ndabira atunda buli kika kya masimu. Ate n'oba ng'olina essimu ng'olina essimu endala gy'oyagala eddako ogenda n'akukyusiza n'omwongerayo kasente n'osobola okuba ng'otuuka otukkiriza ekirooto ky'essimu yo yayagala. Kaakati nno munnaawe tugenda kuva wano. Naye nze mbalekerayo entanda. Balekere nange yange njisibe. Sooka ladies first. Nze nsooka okusibirira entanda. Nze yange egenda wa Kkondo bisirikirwa. Nyugunya. Kuŋŋaanya abaana b'omufu abo bonna. B'omanyi ne b'otakola ki? Ne b'otamanyi. Bakuŋŋaanye si ggwe eyali asalirawo abantu abo okubeera nti abakuŋŋaanye ng'ani? Bakuŋŋaanye bw'obanga bw'oyogera ti Kafeero yali yakuwa obuyinza n'obuvunaanyizibwa kuŋŋaanya abaana abo bakuŋŋaanye kale nga b'ozaala balerereka kubasuula wabweru n'okuboobula ti n'ogenda n'onywa n'ebbiya mukazi gwe teri yali kusonyiwa. Abanayuganda njagala musosole bisirikirwa nga ne waayise muboolawo muboolewo kubanga aleetedde abaana abo okukaaba omukazi omukulu oyo nga n'emyaka ali mu gyange. Bisirikirwa oli mubi. Maliriza Tronas. Maliriza. Mugende mugule amasimu ewa Derek Phones. Nze bimpeddeko. Sobola muzzaako ngalo. Ave ku baana. Kozi nagambye maliriza. Mbeere bulungi mweraba.